Okuva Kazibe Bashiri nga mmanyi kyangamba. Kazibe Bashiri yangambye bamuwa obutwa. Naye ebbanga lino lyonna tuze twogera ku bantu gavumenti beewa obutwa. Saawulira mu linnya lya Kazibe Bashiri abadde asirise. Naye yangambye eggulu bamuwa obutwa. Kye nakoze nange nga mugamba nga kibi munaye nga walaba ke kasiri ko munange kansuubire munayo ojja kuba ku matu nga twesiibula bulungi. Naye nga tannansiibula yampadde obubaka. Yangambye muwe embalirira weeneetambula. Eyo nno koodi abagimanyi bapromota mugitegeera mpe embalirira. Kiba kitegeeza mbulira z'ogenda okukolera. Kati Kazibe Bashiri si chairman. Kazibe Bashiri si muntu wa muluka chief. Kazibe Bashiri member wa parliament. Kino kitegeeza azze agezaako okungamba nti muwe embalirira twogere nga agezaako okungamba ogenda kukolera ssente meka ku luno. Nkuza luli nakolera bwereere kuba yaliko mazima. Olwaleero akomyewo na ssente kuba abadde akimanyi alina guilt emuliko. Luli bwali bwa Sseruganda nga tuli ku mulamwa gwe gumu kununula bantu. Leero akomyewo ne ssente gyazijje, ssente z'omusolo, ssente z'omusaayi, aŋŋamba muwe embalirira tandika okuddamu okukola. Embalirira yino omukulu Kazibe Bashiri obudde nno bunnyogogo okutuulako keewe tebunnata bulungi naye njagadde kuwambalirira mu kannyogovu kano nga ndi bweru ogitegeere. Embalirira yange yeeno ngenda gisibako ekigambo ekigamba nti genda olye ennyoka amatako, genda olye ennyoka amatako, genda olye ennyoka amazzi. Bannayuganda bannange mbadde njagala mutwale omukisa guno mwegendereza abantu abakozesa bannaabwe. Kazibe Bashiri yakikolera nze mukwano gwe mwalabanga ku internet olwo mulonda abantu beekawempe amaziga ge balimu. Nga nze yakimanya nalina eddoboozi erisobola omwabi. Nze Kazibe Bashiri wakimanya nsobola okukolera video ne nkuyisa bubi. Nenze wampisa bwotyo tinze n'okufuna saddamu okufuna. Kazibe Bashiri nzeemu okuddamu okumufuna ebikwa kyanga alayira deero. Ng'ogyeko mbuga yamumpa ku video wenzeemu okugane Kazibe Bashiri naku lwaggulu nga ndojjera obulwadde ng'alina nkuntegeeza nga wayagala okudda. Naye kyannaku nnyo nti Kazibe Bashiri nsobola okubeera wano ne nkuwa challenge tosobola na kumenyawo. Nze kinneewunyisa nti Big Eye King Saha basobola okutuula ku front view NUP ng'etaddewo kye bayita olukuŋŋaana ku NUP headquarters nenga sikulabawo. Nga gwe muntu gwe nandibadde nsubira ku NUP ku front page ku rows ku bantu abatuulaawo ku mwaliriro ne sikulabawo. Maze emyaka n'emyaka nga siyaba Kazibe Bashiri ku kitebe kya NUP. Naye nkujjukiza Kazibe Bashiri yesimba weekawempe akozesa kaadi ya NUP. Wano nno wembuuliza abantu abasinga beebuza amagezi. Olondeddwa mu ofiisi ennene abantu abakulonze bantu ba wansi nga basinziira ku nnono n'obulombolombo bw'otambulizaako emirimu gyo olw'okuba nti nno standinga nabo ng'abanyigirizibwa. Bakuwadde ofiisi ensava etaliiko na musaayi ofunye ekifo ekituufu. Abantu bonna bebamatiza bakuwadde ekifo ekituufu. Oli mubaka wa parliament. Kiki ekikweraliikiriza nti nno okuddayo kugenda kukubeerera kuzibu? Mbuuza mukulu Bashiri. Kiki ekikweraliikiriza nti gw'okuddayo kujja kwetaaga kakuyege ow'amaanyi okusinga owa luli? Kuba luli nakolera bwereere. Leero okomyewo ompa ssente. Kiki ekikulowoozesa ekyo mukulu no biyinza okugaanamu? Ng'ate luli byatwanguyira. Luli nakiranga bukezi nti mulonde Kazibe Bashiri kyatwanguyira ffenna. Naye leero kiki ekikulemesezza ekikusuubisiza nti weetaaga nange okumpakira ssente mbeere nga nkola omulimu gwe nnakola nga luli nagukolera bwereere ngutambula bukwakku. Kati kiki ekyo ky'olowooza nti birabika byakyukamu? Oba kye bayita guilty mu luzungu ogiwulidde? Kama etandisa okukoona. Kale bannange nze neewuunya ensi eno. Obuwombeefu obutuukirivu bwe wandikozesezza mu bikino ekisanja ky'obaddeko ng'oli ekawempe bwe wandikomezaawo era nkukakasa muganda wange okudda mu parliament kwandibadde smooth. Omanyi ababaka bangi ababadde mu kitebe ekyo obanya mu buyinza oba bamemba ba parliament nga babaddeyo ebisanja ebisukka mu 10. Goloza waki babeerayo? Kitegeeza batambulira ku nnono n'ebisuubizo bye bagamba abantu baabwe mu kudda babanguyira okubalonda obubazzaayo. Naye nga lwaki omuntu wa wansi akulonda n'akwesiga ogende mu ofiisi ennungi bw'etyo? Ate nozanyika okubeera ng'okuuta n'abantu bamusibira mu bbwa.
ofunye office jomanyi nti ojja kugiddamu lubeerera kasita osigala ng'oweereza ogwo mulimu ku bantu abamu nga mmwe abamu mwerabira nti buweereza kuba Kazibwe Bashir mweyo wiiki wennyini wakulayiza n'okubirawo embaga Kazibwe Bashir mweyo wiiki yennyini wazimbirawo TV eyiyo wazimba obuyumba egaggadde emuyenga Kazibwe Bashir weeyubula ku maziga g'abantu nga bakusindise ekkola baganda bange ng'obeera Kawempe idea anyone omuntu w'Ekawempe ondage Bashir Kazibwe kyakkoledde akasente mbadde nsobola okukasika Kazibwe Bashir naye njagala osooka ombuulire nze kinanyanguyira okugamba nti londa Kazibwe Bashir bino si bye bituvumya ku internet penge walidde kuba nze nyimirira ntya ku internet ne mbagamba Kazibwe Bashir ye mutuufu naye nga gwe service gogobadde osuubira service zabadde gogobadde osuubira akutuuseeko obuweereza bwe tolina kyofunye kigusigo bayita omugaati ogenda okutuga baganda bange mbadde mbasaba 2026 nga mulonda Kyagulanyi ababaka bano mubalonde nga mwekkeneenya ayinza okuba ne kaadi ya NUP naye osuubira anaakola ate naddala bano abadde ku kaadi ya NUP we bakomawo mu office nti baagala buli babasaba weebuuze akoze nga tonnaddayo musindika olina lwayita okuddayo obutamuwa olina olukusa obutaddayo kulonda muntu oyo kasita olaba nga takkoledde regardless bamukubira enduulu kino kiri ku gwe nga gwe kino kya muntu sekinnoomu gwe nga gwe alaba video yange omuntu oyo akkoledde kyokka kyensaba va ku ndulu gye bamukubira va ku parapase gyayogera va ku kaadi akakofira kayambadde omuntu oyo akkoledde tuyambe ku president waffe naffe nga tuyambe ku president waffe Kyagulanyi Ssentamu nga naffe tugiramu empulunguse ku ffe kennyini tusobola okwegiramu empulunguse ffe kennyini Kazibwe Bashir wammenya omutima mwana blood twalinga abali mu relationship sijja kukkiriza sijja kulimba abantu baatulaba mwana twali bachali abantu baatu abawalowooza nali njagala ssente mwana Kazibwe Bashir nakubanga amasimu gongo ogamyutinga olw'omulonzi yafuna kye yakwesiga nze nno ndi bulungi ndi mbulaaya simanyi oba ndidda neeyo naye ate omulonzi yakulonda nsuubira enguudo zikyalinga we ziri wadde n'oluzi teruliyo lwabba wahole Kawempe baganda bange Uganda kati eyo gye tulimu tutambulira mu Uganda ng'okulonda omuntu tumulondera mu buvubi okulonda